amawuli amalagemba bulira NUP has decided mbwegenda ku boycotting elections. NUP tegenda kwesimba mu kalwa kaddako. Mukangani tubawonye yebadde genda kubeerawo. NUP tegenda kwesimbawo. They did it, they are pressurizing good. Yeah, unless they make this and this, what conditions have changed from what helped you to take over Buganda region? Mukitubulire ekikyuse kati. Kati NUP we bateri mu kalulu 226 mugenda kwavuganya mweka. Bakanga, where is it that which another outfit will come? It tells you they are panicking. Nakugambye nti ne fire endala za Bobi Wine bazitutte. Bobi Wine abadde ayina enkola nga yina abazungu abamu n'abaana abamu tebali wano bali Malawi bali Zambia bali Ruddawa mubagenda kuinda endayitinga mukozi nga avudde mu maje. Kati Bobi Wine mufu abo ba mutwe be babirimu. Data yonna bagitunze. Even 2 days ago batunze fire endala 2 ne babawo obukadde 10 buli omu. Yabini seri abo bayina cause abo bayina ideology abo tebayina ideology. Kakati obikangani. How can you say that you will not stand in the elections mbukubanga omuhozi has taken an upper hand yatambula akola ki? Once you see mu bintu bibiri Kasola banga politician, a leader of a political group or a politician who talks about leveling at the ground oyo abamusiru kati twagamba bonno ati abanupu nabo tembakeza kuba leveling of the ground teriyo ndanda ye was given 1 month defeated an interest buyoya. Kamuzibanda was defeated. Kaunda was defeated. So by incumbent bawangulwa. It doesn't matter how entrenched the system is. Ate President 7 yagamba nti nebwozi ne sawa abiri munya NRM toyinza jiwangu. Nga bamuwangula enchane gulu nabagambye NRM mu by election bwetakuba kiboko na kuteekayo sente na kuyiwa police station. Tesobola. Chidde mwete muzee. Mu by election NRM bwetakuba miko. Ngatakubiye kiboko ngatese tear gas. Teitamu. Why? They shifted from service delivery. Tebakolera abantu. Kubanga fembi office batugamba. There is no government that fear by election. Fears a by election. Why? All of the devils of government converge in that constituency. 2. In a general election is you split the resources. Kakati mwenu netu nulia Museveni bwabata nagendayo agabbi tegabeerayo agabbi kagenda atesendika komawonazo sente gadda nazo president sente zaleka mu by election agabbi gadda nazo era yiso singa ina political wing banana yaliyo batakola singa yiso ina political department yali badde yesoko babulira before a by election is declared. This area the most important factors are these. The person who is likely to win is this. Singa biva mu yiso niye babagula nabo anabo na analysis bajimanyi tebajina factors kakati mulinde bajja kuba emboko buli wamu naba kuba emboko bokevuge. How can you rape when you can persuade a woman properly? Katena remwe erwepinga bulepinzi. Even in a by election you bring the police, you bring the army, you bring what you even you discredit what you have already achieved. Yes. Sichirungi kubanga boba lowoleza mu sente kugula opponent kugula baki era wanganti one of the reasons ekyali kiretedde konale bokuteesa obuzibu yali tagenda ngako mu kalulu ngayita mwana opposite nga tamanyi kiri ku ground mukaluka nakasembyeyo akamuwalawe onale bokuteesa ali tagenda ngako ku ground bajja mugundi oyo sodo muganda wa president yamuze isoko tubulire kalulu ako lwaki sodo muganda wa president ate yesimba kuwonale bokuteesa mwala wawo kubanga gobo bate wesimbanga wo bali abasajja babala kuba soka nominations kati nga gundi oyo kasayija tosobola kuyita waabo oli mu ministry of finance oyina kyokoze wammwe gwogula otya omuntu akwesimbyeko in fact bwe batamanyi nti waliwo ngabirano nasanga bamuse mu State House ngabirano yesimba werukungire nayagala aveemu afuta nomination lunoni ayite mwana opozi bamukuba amasasi ku Namirembe olinga addukire Tanzania. The law would say if the only person nga asazeewo okulekera ono aliwo nomination ziddemu wabeeyo omulala avuganya kuba bagulira waggulu naye tojja n'opposite. If somebody dies
you buy him or her. Kati repeat the nomination. Kasaija Minister of Finance naye yagula. Franka tumwebaze naye yagula. Ne bajjanga bali ani opposite. Yes. Tibigenda kula. Kati the moment you get a revolution abantu noba empowerment nga tokyayina ne bakusimba ofuna zero. Kubanga totestinga nga kochi defeat gundi mudu yachi y'abantu katona lebo kutese banga lyali afugidde sembabo yali tali nyanko kugulawo ayita mwana opposite nga jana opposite kubanga obala nti okuwa abalonzi bano okukola ki okukuba ali ku polling station okukola ki era olunaku lumu kutesa bamusimbako omwana namulemera bamubba biwandiko naye yali amulemeddeko lwaki bali batula ne baganda kutesha bwayita mwana opposite abali ku polling station tajjatu waliwo n'ekibuuzo ekitambula nti onalebo kutesa mulwadde nnyo Germany you see nakyo kitambula a human being is kutesha metallic person alwala katumize njagala kujjayo njagala tumalirize eyo nina ne dakiika ntono nnyo tugende ku byandeese ebibi President Museveni ajja kutuuka n'okuleeta yali aganye naki beyirunga ne cabinet ekirija kati ba ministers bali basibiddeyo envunza tekutemyako kigere ba minister ababbi improve investigations side investigate neba nababbi waliwo gwenva okubira essimu oyo gundi ani osiwe butambala mukazi ayagala kusiba omuntu mbwayagala obukadde butaano family yaffe onja mukuba mujjewo